Kale obudde bwomaze ng'owandika kipalagulafu ekiva eno mpaka eno singa ogenze ku Google n'osachinga how can a lady become tall oli gumpi olinga mpumumpu ye nno okyayombera obumpi wali olabye ku kigere kyo ekigere kyo kimanyi oba okyayombera obumpi bannanga oliko eggere bannanga olina entumbwe yasiba olinga boola oba gwe wali gumu mwali mukuliranga gino emipiira gy'ekyalo nandigambye nti oba ku ssomero wali boola naye tewasoma bannanga okyayombera obumpi naye mukyalo oliko eggere wagenda n'olitulagaano ng'olyambazza simanyi oba katiiti oba kati bannange ng'oyinza okugamba oba balese musajja entumbwe yasiba bannanga oli kimpi oliko eggere olina entumbwe yasiba olina empuumi kwegamba nze banaye olina entumbwe eringa erimu obwana mukama naddira ebikolimo byonna n'abikusuulako. Mwabefuula abasoma mwabagwanga ne mu kirasi manyi gyogendereza nnyo abantu abagala okolektinga abantu be babeera abasiru be balinga abasiru mu kirasi nga tebamanyi basoma okitegeera omuntu n'agamba debate mbwase mbosimanyi diki oyagala kukola debate genda olwale diabetes. Omanyi ebintu bino babitugamba abakyala naye ffe twagala biwulira kuba biba bitunyiiza twagala kuwulira birungi byokka byokka naye nga Remi mukyala wa kusatu kyokka ye mwavu kyokka yasinga okuba kerere kyokka ye yeekolera omukolo ananga abakyala tulina obuzibu. Omusajja mukwano gwa bbaawo ye muloga akyasinze ate tekimugaana kuvaawo n'amuyita sweetheart mukyala waffe ogamba otya nga yamuwaddeko interview olukululu oluva eno paka eri. Ekikulu abakyala twagala kuwulira birungi naye munnange nga byebyo kati TV baamugoba konna kati kagenda kubeera awo naye ng'ekintu kyali eki kuuma mu mwago kusirika otunule butunuzi bwoti ebintu obimma amazzi yagenda kwasama. Baganda bange mwenna bali kuno abasiraamu si bayisaamu maaso naye mbadde ntesa mutukoleyo mu video nga temusibye kakaaya mulage feesi zammwe bulungi emitwe gyammwe tubalabe. Ono muwala nze bujjo mulaba mukana akantu kati ne ka video akatono naye maama yagenze n'ajjako akatambaala ekyagala ne kikkakkana temunvuma naye nga njogera mazima oba gwe tomulaba mwetegereze. Esse ekiteeso gyo wali badde mukirowoozaako nga tutunaba kubasiŋŋaana tugambe nti ng'abadde alina ekyenyi kiwanvu wano alina kimpi ate wano abadde alina amaaso manene wano alina batono oba okitegeera. So baganda bange abasiraamu abasiba nnyo obukaaya kuno mwali badde mwevaamu nammwe ne mujja nitulaga feesi zammwe ngayo mulaba ffe hawula mwamulaba nga tasibye katambaalo nomumulabi bambi n'abala mukole ekyo naye nga seetunda ate okulemererwa nze nnyonoona ate sina kyendya. Naye okujjako omuwala nga naawe oli musiru oyagala otya omusajja omufumbo ng'avuluga mukazi we gw'alinamu n'abaana naawe n'oteeka ebinnyo kungulu olowooza bakwagala nnyo mbu oli mulaavu waavulugudde gw'alinamu abaana kati olwo gwe yeebakako obwebasi nga tannaba nakuwasa ki ekiddako? Amaka brother wajja kuntagingirako naye oba wali omanyi nti nno ogenda tuleetera akayimba kamu lwaki tewasigala mu kwetega kungawe wali weetega ne tumanya nti Yesu wali yeetega yagala yategulula nomala n'omuleka waawo naye otusabbalaza otuyimisizza otuteetedde akayimba zigizaga tulinda ekiddako tukiraba walibadde oluvannyuma lwa myezi ebiri ote ennyimba bbiri oba lumuulumu ne tumanya nti tulina abayimbi aba TikTok nga babiri tulinayo William Voice mpozi naawe naye okoze akayimba kamu myezi emeka osirisa oli mukamooli kati bagenda kusasula ekivulo ogenda oyimba oluyimba lumu bagenda kuwa ssente meka kozesa wano naawe fulumya ennyimba oba ofulumye bate ofulumyeko maweddu bbaayo okola omulimu gugu wali okolanga olene mu nnyimba zo ziri oluguze wizo kuba lwizo waba lutudde mu luyinza okuvaayo bulungi oba abaaki naawe simunya kingi simunya powa kingi fulumya ennyimba tonkooya. Mukyala ndeeba wano wensula sonya bindeeba wano wensula naye nange nali nsimba amannyo nga ggwe nga sigambwako nga manyi okufa kwe kuli twawula naye namala nenkita Nenzijambwakadaama nali ndaba nga nfa naye naawe muganda wange ojja kulema okuvaayo mu bufumbo bwako akasajja ng'ojjukira ebigambo wayogera mbu mpunya ye nzisa ye simanya mpozi sinkyalo gy'okufa kwe kuli twawula muganda wange mpola olaba mu bujinga kita n'aleka Teddy gw'alinamu abaana bana n'agenda ne makula
eri akola mu kasino naye gwani muganda wange simba mpola amanyi webucha siwe buziba tutumanye totwewanikako bufumo bungi wanto olaba kanzo yakita ne Lwema naye gwani mukyala Bindeeba mpola muganda wange webucha siwe buziba wadoli mukalinti zirinda bulwange naye muganda teri yagenda kuvayo kulwanirira kati kanzirako kusaidiyo no mukyala nyabo nawulidde ogamba nti yakoma okulabirira omwana nga wa myaka 3 lwaki tewamumuwa mumumenya banyambo banga mama we yabadalabirira omwana oyo yafunamu obuzibu biki mama we wamumenya n'amenyeka ne muzzukulu kyennyo lwaki tewa musajja mwana oli omujjasa nzaala tasobola kukola ebyo oli afande oli omukazi anzaala twasobola kunamira nsinga oyo naye bannange bakulu bannange nga kyabalumye nnyo ate buli akomentinga negativity obutuka ku page ye atulukuse mukadde mukulu ati mutyo bayita abakulu bane mwekiririze mu bukulu bwammwe sinalabako mwana akomentize negativity nga mwana mutonga ateka wala kalungi bonna be bano bannamukadde bannange abakulukuse nabagambye muyiga amasimu omanya amazima galuma lwaki tosooka n'okoona mu linnya ly'omuntu gwe ndiweetize n'ogenda ku page ye n'olaba videos ze bannange muyiga amasimu ekyamazima galuma mugakutte mukuze kyovala amukolerako ebitajja omuntu wadiweetinganga oba n'ateekawo ka message okoonamu bwoti n'ogenda ku page ye bannange oyo omukazi akuna ma videos ezimu yazijjayo bujja ye yeerabisizza siffe tujja boogera